Uganda Eyenkya. Obuterevu nyongera okubanirizaako ku mukutu guno gwa Uganda Eyenkya mwe tugoberera ensonga ez'enjawulo. Nakugamba nti ku mukutu guno of course tulina abantu ab'enjawulo abakkiriza ate era abalina endowooza ez'enjawulo. Omuntu kyakkiririzaamu ate n'ekyo kyalowooza nti kyekituufu tukiwa omwaganya ate ne tumuwa respect ndowooza y'enfuga eya demokrasiya bwe yandibadde. Kyovalaba ekisinga obukulu ku mukutu guno sina gwenvuma sina gwenzivoola buli assaako obubaka bwe yeba endowooza ye yadde nga abavudde bakiira sina gwe nali nyanukudde. So okuwaŋŋana ekitiibwa mu ndowooza ne mu nzikiriza kintu kikulu nnyo era tukiriza nti mu Uganda Eyenkya eyinza okutereera n'okukyuka lwa bintu bibiri kyetukkiririzaamu n'endowooza. Ebirala bijja kuba bitambula butambuzi bwe bityo. So mbaleetera abantu ab'enjawulo okwongera okuba tooki mu nsonga ez'enjawulo ne tugabana nabo n'ebirowoozo byabwe ate naawe n'otuwa ekirowoozo kyo ng'oyita mu comment section. Nze Moses Wamala ng'era buli wiiki we nabaga tujja beera n'ebintu eby'enjawulo nga ndeeta mutabani wa Honorable Batenga Haji Abdul Nadduli yaliko azze aweereza mu biti eby'enjawulo bwe natandika ate okubimenya tuyinza okusulawo nga kati muwabuzi wa president kakati ayinako batabani be oba sena batabani byesa abanaze abateeka mu line ey'obukulembeze yemu era obaka muze mbulaba Sulaiman Jakana Nadduli wazze bwe tuze tuteeka ku mukutu guneeno nga twagala okwongera okutegeera byakkiririzaamu ate n'endowooza ze mu by'obukulembeze nga bw'ayagala okujja kulembera abantu b'e Nakaseke North. Honorable Jakana Nadduli nkwaniriza nnyo nate mulundi nozano programu ya kusatu eri outdoor kuze tuzze tukola obulamu bugamba butya ssebo. Ndi mulamu sina ttabu yonna tweyongeddeyo kati ennaku endala 21 era tetulina kyazikolera okujjako okukkiriza kubanga wano tuli baweereza oba abaddu eri obukulembeze bwa His Excellency President bw'asalawo nti kyekikoleddwa Bible kyegamba nti mutenga bannannyini buyinza n'ebiragiro ennaku zammwe zibeere za ku mwanjo oba zibeere nnyingi ate awalala tugamba bazadde nabwe kityo kale mu nsonga y'ebyobukulembeze nga bwe bitambudde era bwe biri waliwo kyonenyeza muno n'ekyotamunenyeza waliwo exceptions mu bulamu. Nti sawe waliwo by'otayinza kunenyeza mukulembeze wa yeeyo kati olwaleero tujja okugamba nti gwe ssekano lyange omuwanvu tubuulire ebiki ebifa mu kibuga kati olwaliro bwagamba nti ennaku 21 tuzongeddeyo aba azongeddeyo ng'alengedde okutusinga fe kye tulina okuweeyingamu okulengera kwe kuddawwe mu ndowooza oba kuyamba ffe nga bannayuganda awo olina okubuuliza ekibuuzo naye ng'okwongerayo okuba okukendeeza ekyo kiri mu jurisdiction zaatwalira zaafuuka nti talina bukyamu bwe yakoze ali ku bulamu bwaffe bw'ataasa oba oli awo kiyinza obutaba kikyamu kigambye sooka oddeyo ng'opimyemu otunuulire okutwongeramu ennaku 21 kidda gy'ali nga kigasa ye nga pulezidenti oba kitugasa ffe baakulembera ayinza okukikola bwoti mu nnaku 21 nga waliwo ebitambula mu mankwetu wansi eno byatayinza kukutegeeza nga gwe wamala nga nze Jakana ng'oba oli omulala ne biba nga tubitegedde naye ng'ate biyamba ye kennyini ne tuba nga ate atugambye nga ddala kyagenda tutasa kyekyo. Ennaku ziri ezasooka 14 zakutambulira zitya n'abantu baabali Nakaseke North zabatambulira embeera we tuli teri weewoomera terinaawo weewoomera toyinza kuntegeeza nti gwe basibye omubuuza akubali ebweru emukomera wali watyeyo walamu ng'ate baakusiba si bwe kintu kiyinza kubeera tekiyinza kubeera kati olwaleero kafyu komera kituufu kafyu komera lyawaka ate era nga kafyu tuze tuzitunulako okuva mu mwaka gw'1893 zatandikira mu Yugoslavia kafyu ezo ne zijjanga zitambula naye kafyu ziri baali bamaze okutunuulira aba Yugoslavia entale ezaaliwo nga zaali nnyingi butya bwe tuyinza okukendeeza ku bibonerezo byabo abaakola ensobi mu lutalo kati ensobi ezo baaga tubasseeko kafyu ezaabwe zaabanga mu maka mu Yugoslavia tova waka tebakusibye okutwala mu kkomero okuba wasaaga ku gavumenti naye wamenya amateeka mu nnwana y'entalo ate nga tebayinza kukusiba ng'ate ayabbye ndega nti okubakendeeza
tubasibire waka home arrest. Yes, home arrest. Ne basigala nga bali waka mu Yugoslavia. Era punishment bwe zaggwako ez'emyaka 15 ze bali bateereddewo abakungu abo baabata ne baddamu ne batambula. Kale ne wano kiyinza okubeera olwaliro bw'otunuulira kafyu ze tulikoza ffe za waka naye ekkomera erinywedde eriwedde emirimu. Byakuyiga ki honorable byoyize okusonga nga tetunagenda mu zino endala ze tutandise mu nnaku 14 byakuyiga ki byoyongedde okulaba mu bukulembeze mu nsonga ez'enjawulo ebyenfuna byakuyiga ki 14 ziri za lockdown ze byongedde okuyigiriza? Okunjigiriza kwali baddaawo kuno si kuyigirizibwa wabula bwegendereza ki kuba olwedde tubadde tutambula ne Uganda era nga tugitambuliramu naye obwegendereza tebuli ku ffe nga bannansi. Obwegendereza bwonna obukyaliwo obuzibu bulina kuddira central government. Kubanga ffe tubadde baweereza mu kuwa kw'emisolo, tubadde baweereza mu kusaavinga eggwanga lyaffe, tubadde baweereza mu kukola biki byonna bibadde bateekeddwa okubanga tuyimirizaawo eggwanga. Ebadde mandeeti ya central government ku luno okutunuulira bwe badde tujja tugiweereza ekyusa etya okuddiza omuntu wa wansi. Kale nze sinza ateekeddwa okwegendereza central government gubadde mugendo gwayo kugamba nti olwaleero tuzze tusattira naye olwaleero tusenkaganya ebifulukwa COVID-19 mubadde muddala obulwadde bulwadde kati yo yeyina okwegendereza so sinze kivudde ku kirwadde ekimu COVID-19 wabula obulwadde obulala ne tujja nga tubwoleka. Yes. Kakati wano obulwadde obulala bwe twogerako bwa central government kweteekateeka kwayo kubanga ebituli bingi ebiragiddwa COVID-19 gavumenti byetunedde okutunuulira biyitirivu. Tunuulira ku nsonga z'amalwaliro, tuzinza ku nsonga ya famine, tunula ku nsonga z'omuntu wa bulijjo embeera ze twete social contemporary problems zetubeera nazo ezo zompitirivu social contemporary problems zetulina. Kaakati wano mwezo zetuyita social contemporary problems zetuntunuulidde mu central government oye muntu wa wansi gwe nange bwe tutambula. Gavumenti endwadde egireetedde okwaza okukakasa nti teriiwo mu buweereza. Kyongedde kikubamu obutuli. Ebituli toga butuli. Ebituli obaga. Ebituli. Ngedda twalina bino ebyuma by'eggaali bayitanga bituli bingi. COVID-19 alaze bituli bingi ya central government. Ddala bituli bingi weebiri. Yes. Okwongera nzijukirira wayogera ku nsonga mu program eri outdoor gye twasooka okukola bintu byali bisatu ze naita the 3 S's. System, service, ne strategies. Buterevu. Byebikya byebimu ku ebyo government nze nga njagala okuzzaayo abatuuliriza oba mu ngeri emu abatulaba olwaleero nti gavumenti kyekiriwa. The first government is you and me. True. Yes. Kakati gavumenti bwejja ne yeerabira kye tuyita omuntu ng'ate ne nnyinnyonnyola gye bannyonnyola bakugamba nti gavumenti yeriwa yeggwe gwe gavumenti. Yes. Oliwo ku lwaki ku lwa gavumenti ne gavumenti eriwo ku lulwo. Ebyo ebinnyonnyola gavumenti for people ku lw'abantu ne abantu biri awo naye ng'ekituufu kye tunoonyaamu kiri eki gavumenti eteekereddwa oba etuukiridde yalibadde eteekeddwa kutambula etya. Kati tutunuulire ekintu kino mu njawula mwaka gwa 1794 mpulira bulungi 1794 omuwandiisi omu gwe bayita Montesquieu yawandiika ekitabo n'agamba nti okutunuulira Bufalansa nga bwefaanagana kyetuteekeddwa okutunuulira obwakabaka omusingi gwabwe tetujja kugusobola. Naye siyinza kkakana bigambo byange bateeka mu Bafalansa baga nti gavumenti yammwe mbi wabula embeera ejja okuba okukakasa bwe mubanga mulemereddwa mudde mutunde mu kitabo kino ekya Republic kye yawandiika Montesquieu mwaka 1794 era bagenda okulemererwa gavumenti yaabwe. Abaatandika entono ze bagamba tuddeyo ku nkola ya Montesquieu gye yawandiika ebitabo ebyo yali atugamba tutambule tutya nga tuggyeko enkola y'obwakabaka. Ompulira bulungi ne central government ebitabo byayo bye yali badde soso tunuulira kwe kuddayo okwetegereza. Museveni bwe yafuluma yatugamba nti omulamuzi Odoki ddayo ddemu otunuulire abantu
most mu spheres z'obwakabaka bw'e Buganda wano bagamba ki era bali badde beetaaga nfuga ki ompulira bulungi najja Odoki n'atwaza bwe tumala okukola okukola referendum yeyo yakola n'agamba nti kyetugenda okukola kiddako kyekinti abantu bagambye twagala enkola eya federo buli kitundu kiddemu kyefuge ng'omuzungu we yatusanga kibeera n'obuyinza bwakyo nti ye entambula eyo abantu bonna gye bakunzira gye baagala jjukira ba Museveni bafuluma n'ekigambo movement system ey'omugendo kubanga bwe bajja ne bano bwe bajja nabo basooka ne bakitula ne bagaa nti muntu n'engeri gyatukulembeddemu mu lutalo katusooke tumuwa obudde atunuule ki kyagenda okutukolera naye gye tujja okukusaba kasitoba nga tutukosezza fe tufuddeyo gwe fuga ompulira bulungi mweyo movement system naye Odoki agenda okuzza lipoota ng'egamba nti ebitundu 97 ku buli 100 Abaganda n'okwetula bannayuganda bagambye tuddeyo mu nkola egenda okutukuumira awamu mu unity in diversity buli ggwanga mu ggwanga eryawamu nga mwanga mangi Museveni we yakwata ku lipoota eyo Odoki gye yawandiika bwe yasuula mu kasiro taddamu kukubayo mugongo kaakati olwo kye bayita gavumenti oba omaze okukidisimantolinga mu ntegeera kubanga biba birowoozo byaffe b'okulembera ebirowoozo bweguwatuma naye bwe baakuwa ansa ate wagissa bulala nekikakasa nti wali otuma wajja n'emyoyo emeka Pawulo kyagamba nti si buli mwoyo gwonna ogujja gy'oli nti nva wa Katonda omalanga kugukema ne Museveni kwekyo kye yakola yasooka kutwaza kye tutaamanya entegeera y'abano eriwa kaakati ate mu kuzza kwa lipooti y'Odoki kyamuwa amaanyi kutandika tutunyigiririzaamu gati bayise wano kale tujja kutegawo bakoze kino tujja kuyita wano kubanga enfuga ya His Excellency the President ebadde ya decoys kuteekawo dairema eno ne muwoganira kweyo oluvannyuma ate najjawo n'ateekawo kino ne muva ku kino n'abazza ku kino ne muva ku kino kati twalema okutebenkera na musingi ki ogwa gavumenti gwe tuteekeddwa okutambuliramu yatuzza mu birala ng'amawanga ensonga zatera okuyita reactionary okubeera reactionary nti tubuukira bukibuukira ateekawo ekino ne tukibuukira ekyo ate ye yatuvodde nze saagala oli akugambe nti ekituufu gundi oyo yayisa bwe naye nga provocation evudde ku ggwe oyo tomusalira musango n'etteeka lyaffe wano mu katundu ak'ekyenda mu 3 mu penal code bwe kaba kakunyola kituyita provocation kakunnyonnyola mu ngeri yabwekusifu nnyo kaakati ne wano mu nkola Museveni ate ye provoka omukulu ye yali mu provocation towards abantu bakulembera kaakati gwe tojja kutunuulira kikyo kyokoze onzijemu entegeera eyange oba osinzira okunnenyirira ate gwe toyagala gamba nti ate tubuukira gwe atukozinzeemu ekyo si butamanya kituufu toyagala kukola ggwanga ki kyeriteekeddwa kuba kaakati awo gwe bweŋŋamba nti omuntu ateekeddwa kufaanagana atya gavumenti ki era twasuulirawa Museveni ku lipoota eyo bwe yamala n'agikwata n'agisula mu kasero awo twabulira ddala ebitundu 99 ku buli 100 kubanga lipoota eyo yali ejjuliriza akatundu kali akanamba 7 shall redress all the errors committed by the past regime nga bazze ne 10 points programu zaabwe kwe kusindika Odoki akebere mu ezo 10 point program kiki ekirimu ddala abantu kye twogerako bakikkiriza betusanze ebweru bagenda okukijjayo ssebo nga kijjuliriza ebitundu 97 ku buli 100 koyo nti bwe tunaayita wano eggwanga terijja kufugika kale endowooza y'ekyana ekiteefaanaganako ng'eyo yekyasinza okutukuba mu Afirika okusingira ddala wano mu Uganda awo Museveni yatusiba kalipo ensonga ez'enjawulo bweyogera ku kubanja tujje tutambula empola then does that confirm nti government gye tulina oba obukulembeze bwe tulina buliwo bwa lufumo oba yes ndoza kanti komya obukulembeze bwe tulina bukulembeze do you have leadership nze nga Suleiman Nadduli leadership teriiwo kye tuyita leadership tunuulira ku baweereza nga Kristo bwe yakola yatugamba sajja kuweerezebwa najja kuweereza kunati tetusobola kwegeraageranya ku Kristo Nadduli gwe ate we yali akusomesa yakugamba atya bwe yalonda abayigize 12 bwe yali alama yabagamba atya
nti ebyo mwemba gambye bye mba ntegeeza ensi yali ategeera bagambye nti ebyange bibadde byange ngenze namwe mukole ebyammwe yaga nti ebyo bye mbayigiriza bye bamutegeeza ensi kakati ffe tugamba tuli ejje lya Kristo si bwe tuyimba kakati atontegeeza otya nti ate tulinayo ejje eddala mbuweereza kino ekyamuyakola yes kye tulina okukola sajja kuweerezebwa najja kuweereza kakati gwe bw'oŋŋamba nti ate tuyinza okufaagana Kristo Uganda agimamuleka akagamba for God and my country lwaki tusoosa Katonda ate nga Kristo bwe mwogerako gwogobayo mugobe for God and my country bwe kaba nga kakyaliwo ne mu mateeka tukkeeza nti eggwanga lino liwombeddwa mu Katonda kale mu nkola ezo tunoonya humanity kuba Katonda anoonya humanity ne bwe tuba tukola amateeka bakugamba etteeka lyonna okuliisa tunoonyamu buntu ne bwe liba libadde bbi liba linoonya obuntu obw'okugunjula ng'ogamba omuntu nti bamutemeko omutwe oyo asibwe kalabba oyo asibwe emyaka 2 kye tunoonyamu ki mpisa nnungi naye wano His Excellency the President mwebyo bye yakola tasobodde kutambulirako wadde mu kimu eky'ekkumi mu nkola Kristo yatambuliramu oba enkola y'eddiini kyegamba oba ey'obuwangwa kyegamba kuba olyanza oga nti lwaki weesibye ku ddiini yokka n'obuwangwa bwaffe bunoonya humanity kwe kutebenkerakwa naye wano ye kyeyakola kirala ddala kubanga enniya y'endala ne ku byateekeddwa okuweza abantu kye beetaaga kale mu ebyo bw'oyogera ku mbaweereza n'oŋŋamba nti tubukadde emirembe sigirabawo okwogera ku humanity abantu abamu kye bategeeza abamu abatakitegeera bulungi. Do you want to confirm nti President Museveni humane senses zamugwamu? Talinaamu n'emu. Talinaamu n'emu. Basagatiza mu Luganda muti mu Luganda nja kubanga kutegeeza ebigambo bino. Okukaba kwa Museveni kwali badde olwaliro tuyimba buyimbi ng'oliwega nti mazima ddala ozana gwajja mu nnya lya Mukama ozanira ddala. Ne Museveni twamuyimba bakitaffe baamuwerokaminga. Naye omukwano gwe baamuwerokamingiramu nga gwe mukwano gwe yali atambulidde mu myaka 34 olwaliro tebaali badde kuŋŋamba jjakana Nadduli yagala Museveni. It is impossible. Naali badde muwagala gwe njagala ombuulye ddala baana Abaganda ani gwe basomesa okwagala obwakabaka bwe kikirabayo kwebalenyi lwaki baba bwagala bwe batugana okugenda Bugere wano walaba ekyaliwo incidents nyingi ziba zibayisaako Kalolo Okutu yaleeta gundi egamba nti Kabaka n'ateekebwanko gazeti kiki ekyamuviiramu bingi naye omwoyo gubamu mmwe kyova ffe tulina olugero luga nti obwakabaka omwoyo gumu n'emmeeme kiki emu ne wano His Excellency President ebikolwa bye byali mugjeeyo bw'okumwagala nga nange bwe mwogerako nga Kristo obulungi obwamulimu lwaki olwali tulaba bituli bye bisinze buli olaba ku Munyarwanda ddala nze mulabira mu kifaananyi kyekimu ne Museveni oyinza omusanga Omunyarwanda nga mulungi ekisa kirina obuweereza bumanyi naye nga wamukyawa nga nebo kyakola kintu ga nti mwetaaga kugenda bugenzi likewise ng'obote bwe yatukola wano buli wayogera ku mukyoli n'omulango omunyanya olabira ddala nga buli wokikonako nti abakyoli yoga ti abalabe ba Buganda kubanga kijja kitambula into dissemination kisikirwa busikirwa tutambula nakyo na wano bwettu bwetufaanagana nti obulungi tebakkakaako obukake gwe bukuyita njagala okukuwako ekyokulabirako kyekimu nti omukulembeze singa pulezidenti abadde abali bamu eyo byobadde oyogerako twali badde olwaleero Buganda weeri siteeke ya Buganda nga emanyikiddwa bannayuganda naye ate ffe siteeke yaffe ekonezeddwa bukonezebwa Museveni asimulizaako bisooto naye ng'abaataka bano abaakuba emmundu abaakola buli mulimu gwonna Museveni okujja okuwangula kubanga twalige nti yayagala mu bukulembeze nti ye naye ate ffe yatusumulizaako ebisooto we are nowhere to be seen newankubadde nga tetwaliwo nga Obote atujja mu constitution not dismantling Buganda into pieces n'atujjako nti weyagala kuyogera ku Buganda mu East Mengo ne West
ompulira bulungi n'atukutulamu awo yogera ku mubende nakikoze kitya twasigala nga tuli into pieces netujja nga tutungibwa nga Ssekabaka era central government oba gavumenti eyo ezzeeyobote ajja kukozesa omukisa gwe gumwatta Abaganda ng'abattira mu lukujjokujjo nti mwe mujeemi mubeere bagumu naye bwe ndiba nkomawo ndidda ne wuzi ey'ennazi n'entandika obbatunga bupya olwaliro mutebi waali eyo ennazi gye twogerako ompulira bulungi ne wano Museveni bwazze atutunuulidde ffe ng'Abaganda nga tulinga bisodde ebiwedde emirimu ye mu bufuzi bwagamba awatali Buganda sisobola kutambula yaali ku nkola egamba unlike Paul's repel the attractive one ndakigamba kitetwasomanga bwe tutyo like repel like pause they repel like zile is attracting about actings buterevu kakati ffe tuli unlike Paul's we are repelling ne Museveni buli walaba ku Baganda alabika nga obusizi ye negative ate fe tuli positive kakati awo tulabikira ddala nga twasiimuulwa mwaba bateekeddwa okugabana ku keeke very good kubanga tetunagenda maaso waliwo ebibuuzo bingi tujja kwandikula njala tu understanding the Buganda factor tutandikire ku kinyusi Obote azze waneeno byonna byonna byonoonye Obuganda abugjewo Obwakabaka tudde Museveni wakomerawo babuzaako tutandikirawo factor ki zeyasooka okutunuulira nalaba nga bimukolera okutuuka awamu kibaga nti kakati tukozesa biki byali asinziddeko okulaba n'agamba nti atwetaaga ate essaawa eno byeyavaako edda era tujja nakutunula ensonga lwaki kakati yafuuka nampulirazi byoba kati kyenyinza okugamba nti omuntu oba eyava ku mulamwa kale ekintu kyeyalina okukola yeyakireeta yeyakikomyawo ne tusima ne tusaagambiza then at the end ate ekintu n'akyefuukira tutandike no wansi ku kinyusi nga bukomezzaawo biki bye yatunulirira biki bye yali abaza yali force yali erimu mwaka gw'olwenda bw'osoma ku kitabo kya Honorable Haji Nadduli akutegeeza ebigambo bino nti bunasinkana Museveni ekibuuzo ekyasooka ki ekyakuleeta Buganda n'otindika okuva enkole kirwa kuba mugamba nkole era gye bakireyiminga naye nze kyendaba sinkole sinkole ogwolabawa Luanda kwegamba yamulimbamu yokuba nti yasinziza Tanzania fe abaana baffe tebali Bungereza gye bali naye tekitegeeza nti Mungereza tekitegeeza nti Mungereza naye noono mubali mwebali bayitirivu nnyo Abanyankole abafiiriziddwa ebyabwe ku lw'Abanyarwanda Museveni aba takiraba bw'abanga Munyankole ddala nga Munyankole tuuka kuwona eŋŋoma Omunyankole tasobola gattibwa mu ddiba limu na Munyarwanda lwaki ate Omunyarwanda alaga nti ye w'amaanyi okusinga ku Munyankole Museveni gy'ova gwe gy'okweminga nti wawo so bebimu kuyolaba nti ayinza okuba wali yali alimba oba yali no kati bwe tutta ku mulamwa guli mbadde nkulaga yamugamba ye bwe yamubuuza ekibuuzo ekyo namugamba nti wano mu Central Region ebbanga lyonna mubaddewo ng'ebyobufuzi mubitegeera naye ate baganda bange bali bategeera ekintu kimu lulimi lwa kiraalo obassaamu olutalo ne bamanya nti lugenda kubattira ente bakwekyusiza kiro kyalo gwe towona ffumu namugamba kindeese no mu butegevu obwammwe olala nkola y'ebyobufuzi mpulira bulungi so nga atazze no nga jjidde mu mwoyo ogwo naye ng'afaananye Koheni eyatutegeeza nti mmaze mu ofiisi y'omukulu w'amatwale emyaka 11 nga nsitadinga butya bwe ngenda okusuula Obwakabaka bw'e Buganda naye ate Koheni kye yatembayo mu kulamenti nga wono gamba nti the last kick of the dying horse ne Museveni agenda kituuka kakirabe kubanga yagamba Ssaabasajja Kabaka namugamba nti ensisita ziri okukangana enkuba eryokangana etonya ne tulaba ensisita bwe zenkanya emyoyo emikwano nakwana mibi so si kudda lw'abaddugavu lwokka wabula ne kudda lw'Abangereza kubanga yamukola ebibi ebyo naye nga yeebuuza alinaako abamuwabula nga ku saidi zombi abalina bakozesa bali bati bamugamba nti Obwakabaka bw'otambula tebubalinaako mbojja mwajja wano nga bakuumi so si kuba nti mutwala nga bacolonialists no naye ekibwe yakiramenti nga yagamba atya nti nzikiriza
ensobi yali weri ne Museveni kanajja katuukako kubanga bwe yali asajja tuli okulwana naye tulwanire wamu yatutegeeza bigambo bituwa maanyi obwakabaka busobola okudda era haja akasaka kebogerako ak'essaawa okuva ku ssaawa 5 ez'emisana mpaka ssaawa 11 baali batudde mu kunyonyola gwe eggwanga oliraba otya twalitadde tutambula tutya mu ebyo bye yamugamba byali bijjuza ne bibakayanamu ne bakkiriziganya ega nti atujja kusobola okutambula kwekutandika okuyita abaana abaganda naye Museveni agenza okuva mu 96 gwe kyobuuza ki ekikyandemu 3 lwaki gwe weebuuze bwe twafuluma mu 86 twatikkirwa 93 gwakiraba tosinza kyebuuza eyalina omwoyo gwammwe nti yali abaagala mmwe bye byali biteekeddwa okutandikirwako kyali badde ekyo obwakabaka buddizibwe kwazza okukola ng'era abaagala 86 87 88 89 93 myaka 8 egijjudde naye nga mwawamba dda awo yali amaze okukakasa nti agenda tutunuulira embeera eri awo butya bwasooka okukakkanya abaganda butya bwasooka otuteeka mu shackles and handcuffed era yakikola kyobula nti entawo zenabanyona bagamba nti abo bwe bakomawo bamugisha muntu babyemalo Bailya Kategaya Babesigye Batumukunde baani bonna bagamba ekintu eki Kagame nti ensonga etuzizza ye tugitegedde ne kozi tubale tugirwanira nibe tugirwaniddemu beba majority kozi yaffe gye twagala eyinza otulemerera n'amagye agasinga gali mu Baganda ekisobola okujjawo bino kwe kuzimbawo entalo etusookeddwa okukolebwa okukendeeza ku muwendo gw'abo bali mu magye nga bwe tuzimba abaana baffe bajje era olwaliro bakibalaga buli mukulu gwolaba mu magye weewaabwe mu poliisi weewaabwe kebese kiliko basangayo prisoni baabwe kubanga baga bwe tukwata security eno omuganda tusobola okumuwooza bwe bajje n'abaganda obalayo bameka abajjudde tetuwerayo 10 bajenos ate era baba bakuwadde eryo bwa jeneeryo jjuka embeera mu seniorities ani asavenza ekinene ne respect kyosobola okubeera nga oli jeno ate nosanga jeno munno ng'ate gwe jeno omuto gw'okuyolisa nobeera jeno ne jeno kiki not the age service naye ne wano bwetu bwetufaanaganye kaakati political terms ezaali awo mu kutambula kwe kwaleeta ekigambo kyodo kiyaddeyo atulage nti asaabeerabira ndinammwe nene actual sense nenga tali kulwa so ekitegeeza ekyawodo kyokukikola ye yali kyali kagenderere nga sigamba nti at the end agenda kubaako kyakisa lwaki yajja na decentralization for kya federal yatuga nti abwe ngenza okukitunuulira bwe mpeyinzemu ripooti yodo kijaleeta tukkiriza yali nungi naye kale Uganda yawamu okutambula wamu nga bwe twatandika n'ekigambo kya movement ekitwatunuulidde nga decentralization egenda kukolera tugattire wamu okusinga ku federal naye nga they more like the same bali wali eri makerere yogera ebigambo nange kyali kyogeddwa mu referendum kyali kirala namuga nti weba bifaanagana tuwe federal gwe teweruma lulimi tumenye kye twetaaga. Very good. Kakati Honorable Nadduli, obulungi bwa federal bwe twali abangi beera ne kati bwe bakyabangi bwe buliwa era obwagazi bwayo tubusinzira oba besisi y'obwagazi evaawa era n'essaawa entukyetaaga federal era ku nsonga ki? Ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka kyekigambo Uganda. Enzimbawo yaakyo eri mu federal system. Obonfuna bulungi. Era omuzungu bwe yajja wano mu mwaka gwa 1999 bwe yali atandika naffe mukola kwendagaana. Olwo tutandika naye nga si kwe kusooka kw'okujja kw'omuzungu. Naye tutunuulira endagaano wakati w'omuzungu n'omuddugavu omuganda pure. Twajja tutambula mu ndagaano ezo nga tuzikola na muzungu mpaka mu mwaka gw'olwenda 1955. Naye oluvannyuma lw'endagaano ezo omuzungu yategeeza Ssaabasajja kubanga bwe yajja yatambula amawanga amalala agasigadde nga authority agijja Mengo kubanga yali tasobola kusaabala abantu bali nga talina kuba muwerekedde ate nga superiority yaliwo yali ya Buganda
omuzungu yes yatambula okwetola ebitundu biri nga kapiteni mutereddwako ya Buganda kakasa nti tumumanyi yamweyimirira naye Diko yali muzungu okwetola ebitundu ebisigadde biri okutunulira nga mu kupima kw'ettaka okumanya geography y'eggwanga bwetambula okumanya sphere z'abo abamatwala bali ku ludda luli baali basinzidde wano mu Central Region wano kakati omuzungu ategeeza Ssaabasajja nti naye abantu bali abasigalidde betuzize tulambula saaliyetaaze bakugattako Mmengo nsaba ekibintu biri ompa olusozi luno Kampala mwezi 8 abantu bano tubakuŋŋanyiza sayidi wa eno Ssaabasajja nti siinaako ttabu ne bakola endagaano ya myaka 99 okuteekayo bannayuganda bali abalala naye omuzungu kye yatukolera kwe kutuma apingira abantu basaasisinkagana nga bwe tugamba nti Central Region erimu amawanga g'abantu bameka Abaganda bakkiriza mu Solomu tulinamu Abaluuli tulinamu Abanyala Abakooki abo na tubabalanga Baganda n'atusiba mu ddibe limu te Central Region bwe yagenda mu North n'akola kyekimu East ne West n'agamba nti abantu bano Uganda ejjudde erimu states 10 era ke kabone bwe yazimba East African Parliament Uganda Parliament bwe bone bwe yassaako Uganda Eyenkya. Uganda Eyenkya.